Okyaleko kyenda munana kumuza munana nekyenda mutana kumuza ttano radio ey'omuntu w'obulijjo tukwaniriza muganda nga ate mu sabbiiti eno ey'akabbinkano ak'olulimi Oluganda tuli mu sabbiiti yaffe yakubiri ey'empaka zino tukugamba bugambi nti olunaku olw'enkya Nasuuna Janat oli wa Nelson Mandela Nankima Harriet oli wa St. Yohana Maria Muzeeyi Bigada ne Kayanja Bill oli wa Misamba SS mwe mufundikira omutendera guno era ng'olunaku olw'enkya mujja okubeera mu nsiike bannaffe aba Buddu Institute of Design and Technology essomero ery'ebyemikono tubeebaza olw'okweyunga mu kabbinkano kano ne muteekamu ensimbi St. James Chotera SS mwebale kubeera nga munyumirwa olulimi ne muteekamu ssente Pion Tents and Manufacturers wali ekijja bwemi tubeebaza olw'okutussaamu ssente enteekateeka eno Masaka School of Nursing and Health Science wali ekalagalamu kungwe enteekateeka mwebale kugijjumbira bannaffe aba Broadway Confectionery Services Limited mwebale bannange okubeera nga nammwe ate enteekateeka abaana baffe bano mubateeseteese bulungi bazannya n'engo mwebale kusuza bagenyi baffe mwebale kuteeka mu nteekateeka eno ssente bannaffe aba St. Andrew Greenlight Junior Academy Primary School wali ku Kapendagwe nammwe tubeebaza Kayira Aloysius gwe tukwebazizza ate nawe byansusso wali mu kabbinkano 2018 naye n'omanya banno biki by'olina okubateekerateekera okubeera nga nabo tebaviiramu awo mu kabbinkano kano tukwebazizza nnyo tukwebaliza ddala omulangira Kalema ate kaabajjaawo w'enkomye ate abongereyo mulangira nange mbaniriza nnyo ku 98.8 ne 95.5 radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo mwebale tukutte wiiki ey'okusatu ate mu wiiki eno we tugenda okweyungira ku mutendera gwaffe ogwavaawo mpitewo twabagamba akabbinkano kano tewali kuwummula tewali kussa mukono mpaka nga tutuuse ku nkomerero yaako era avaawo mpitewo ababadde eggulo ku nkuluze y'olulimi Oluganda nababuulidde ebiyimba ebibingi ebisooka naye njagala kujjukiza Kalema Emmanuel wa Grace Christian Mbira Seggirinya oli wa Kibinge High Kings High Rukaya Kings High Seggirinya ali ne Sega wa Joseph mwe muggulawo oluzannya lwavaawo mpitewo olw'omulundi ogwokubiri ku lunaku olwokusatu kale n'abalala bajja genda babategeeza mu nteekateeka zaffe ez'enjawulo ate tulabe embeera endala nga bw'eneebeera tugenze mukulwani Waswake Andrew ani Waswake Ndereya Ndereya gwendereya ovulidde wa viridde Kaliisizo sebo Kaliisizo akaawa Kyotera sebo ku lw'ekyotera somero Matale CU Secondary School omuntu oyinza omulagirira otya Matale CU eri bw'otuuka Kaliisizo kuziriddamu oyambuka ku katono waliwo awo Shero ya Dawson oyambukira ku kyambuka Matale ku chachi naye ku chachi ey'Abakatoliki naye waggulu waliwo ate ekibulanchinga eky'ettaka kyogolola ekyo kikutuusa ku Matale CU sooka otumire ku mukulu w'essomero ntumira ku mukulu Ssenyendo Jackson head teacher waffe omwagalwa kulamusizza nnyo nentumirako ku deputy waffe wamu n'abasomesa n'abayizi bonna mbagala nnyo abazadde ntumira taata wange Saalongo Mayanja Andrew kwagala nnyo era webala obuwagizi bonna omutaddemu Saalongo Mayanja abeera Kaliisizo sebo kale tweyanza ne mama wange Namaganda Florence era yamperekedde si Naalongo oyo Naalongo waali awo baba Naalongo bweza bwa mukaso omuwala omulenzi tumulina wano nze Yasiini Pepe omumanyi munnange Waswake Isima Pepe munnange Waswake faabe Matale tuli mugongo gwo totuswaza omuwulidde nono n'agamba ye mama Namaganda Florence mama wa Namaganda Florence omumanyi agambye mwana wange nze nkimanyi obuwanguzi bubwo naye tonswaza transport wuuyo nono n'agamba ye taatawo ono ye Saalongo Mayanja Andrew oba Ndereya akuweereza entambula eyo n'agamba mwana wange ab'omutima totuswaza ffe tulina ddamula ne Katikkiro awulira kakati awo totuswaza ensonga bwe zityo bwe ziri nono n'agamba yeeka Kiyondo
Kyondo Patrick Kizza omubinkanyi wa 2017 yatuuka ku final 2017 kale agambye tonswaza nkutegedde kaakati bw'obanga olina n'omubinkanyi yatuuka ku mpaka ez'akamalirizo gwe mulongo waswa kankutandike n'ebibuuzo byo bina nkuwummuze okitegedde engero zirinnye zikutuusibwako bannaffe aba St Andrew Greenlight Junior Academy wali ku Kapenda gwe be batuusaako akatuuso k'engero wuliriza lwenkusomera lwonziramu nganze nkuwa bubonero olusooka ebirwa bikyuka Wakayima kirabirabire amalusu gafuuka engeregeze kabonero kawe kirabira ekyokubiri waswa omulongo mutunda bikadde nalo lugero lumaleeyo sebo wasanke semodo eri mutunda bikadde tatunda bbanja akulaba bakulu bannange naye olina kyoteesa gwe sooka oteese tulabe akasanke Kasozi Mathias Wakayima mutunda bikadde takuwa bbanja noli kyayogedde naye twagala kigambo kiri eki mutu awo baba baweddeyo mutunda bikadde tawola lwe lugero bwe lulina okuggwayo bonna tobawa tugenze ku kibuuzo ekyokusatu wamma waswa walujjo takalanga bibye ne tuyita Wakayima Wakayima semodo eri walujjo takalanga bibye akalanga bya banne ye semuddu semuddu Eric owebwala mu wakabonero ke kamu tugenze ku lugero lw'okunama engero tuziveeko ez'abannaffe aba St Andrew Greenlight Junior Academy olugero lw'okuna lugamba ey'ebisse 2 tamanya walumu mu bugolo nno busatu nkuwummuza n'ekibuuzo kino kiwandiike nga bwe tukiwandiika kasala mamba ka a sa a la a ma ma a ma ba a mamba ezo ziri 2 mamba azogedde 2 muwa obubonero bwe busatu odde wali emabega gundi jampa otuule tweyanzege omukulu ayingiddewo eyakutte akalulu namba 2 era nga ye mukulu ani Kasozi Matiya weddira mamba weddira ngabi akabbiro omubala kali kutandika kusula mu bengali abasambaganye ani gwe katanda olowooza soko mama ogwe katanda kale oviridde ku ssomero Kikasozi Kakabajo Senior Secondary School Kakabajo omwana muwala luli yatulagira naye tetwategeera bulungi gwe tulagirire ng'osinziira Lumbugu ng'ovudde Lumbugu ngenda Kakabajo obe Lumbugu guze zigenderwa amaggo otuuka ebamagwa ku round about ekicupa kya kooko kikyaliwo nedda sewo lwakibba otyo waliwo akapande aliko Kakabajo Senior Secondary School kogoberera batumire antumirako tica wange Oluganda nga mulesi wano ku reception waali awo baaba omukulu tica Senyonga Joseph ow'ennyonyi yesewo baba naffe tumutumiddeko madamu Natukunda Suzani nkwagala nnyo bazadde bange omwami Lubega Matiya n'omukyala Nakalanda na Maria nga bali awo Bwenyege mbayisi bannange Senior 4 Sempija Patrick Mulema Mike kale
abo bamala tugenze omusomesa wo w'Oluganda oyo w'ennyonyi gw'oyogeddeko akuweereza entambula yiino ate naye n'akuwerekera omusomesa oyo bannange wankizo nnyo era nga leediyo Buddu mumpere ku bugalo obw'amaanyi ennyo obwo bugalo bwa mukulu oli si bubwo. Pasita Kasamba Samweli Eryantonde agambye akwagaliza buwanguzi akuweereza transport wuuno. Pasita Mukama yeebazibwe nnyo. Madamu Nabawanda Natukunda Suzani Kasozi nkwagaliza buwanguzi transport wuuno. Natukunda ezitoye ono naye ne Madamu Subo Suzani head teacher wamu ne staff yonna bakwagaliza buwanguzi. Head teacher ne staff kale okuva wa Angel owa senior ey'okunaka Akabajo ne Namatovu Silivia Mumpiire Ruth bakwagaliza buwanguzi. Nze Kamenyo kyekyo Derek akwagaliza muwonge kale naye akwagaliza buwanguzi. Nansereko Jacqueline ne Namuggala Maria Sumputa nabo bakwagaliza buwanguzi entambula yiyo. Abayizi ba siniya ey'okutaano bakulembeddwamu Nsubuga bakwagaliza buwanguzi nti tobaswaza. Bano bayizi ba siniya akuna mulimu Sempijja Ligani Kusaasira Debula Nalugemwa Nabachwa Edisoni Mulema nabo bakwagaliza buwanguzi. Fe tukwagaliza buwanguzi Ndakigudde Juliet Nalwadda Grace ne Nabukeera Shadia abo nabo bakwagaliza obuwanguzi. Fe abayizi ba siniya ey'okusatu omulimu Gera Maaka Babirye Janat Jeneti Namugwanya Dafini bakwagaliza buwanguzi. Kiza Kayondo Lwamagwa Town Council omubinkanyi waffe ffe tukwagala ku mpaka za omubinkanyi wa 2017 tukwagaliza buwanguzi Kasozi. Nze Muwonge Derek siniya ey'okusatu nkwagaliza buwanguzi munnange tonswaza transport wuuyo obubaka buwo bwonna tubukuwadde nkututte ebibuuzo byo oluvannyuma lw'okufuna abawagizi abo bonna nga n'entambula bagikuwadde ekuzaayo Akabali eyafuuka enzibu ennyo. Olugero olusooka ow'Empaka malayo bakuwa obubonero busatu. Olwokubiri Nantagambwa kibi obudde Nantagambwa kibi ekubye essaawa jangu kirabirabire ng'ekkuba erigenda mu fumbiro bakuwa obubonero kamu. Ekibuzo ekyokusatu omuddu lwabaaga nkuba lwetoyi kimuyinze Wakayima aliwa jangu kirabira lwalya Wakayima omulala woswa gy'oli mu Akabbinkano kale lwafuna kitaawe n'ennyina. Tugenze ku kibuzo ekyokuna Senkulume jangu akkiriza Wakayima Semuddu Eric Senkulume ng'eggumba ly'ensikya Semuddu muwe akabonero ke kalamba nkuwummuzaamu ne kino naye kyalinayo ebirala 5 teweeyibaala kituwandiikire nga bwe tukiwandiika okwesambya Ka wa sa a ma ba ya a sa a ma ba ya a bamuwa obubonero bwe busatu n'enkuwummulizaawo. Musajja mukulu yingira emigwa tukyatambula bulungi nnyo oli ku leediyo Buddu ey'omuntu wa bulijjo nteekateeka ya Akabbinkano. Abayizi bano tubeera n'aba senior secondary school bokka be tuba twagala leediyo Buddu be yagamba nti abo bajje tubayambe ku school fees z'essomero ate nga nabo batulaze kye balinawo mu lulimi Oluganda okulongera okulutumbula gwani
Semuddu Eric muba mweddira ki? Tweddira Nkima sebo. Mwe bajjajja ba Buganda? Yes sebo. Mubala naye togumanyi. Wala Ssenyankutu ekyennyama. Akasemba yako ke kakulu. Ssenyankutu ekyennyama. Ow'Enkima talya nkima. Waliwo akalala. Ow'Enkima talya nkima mugema bwafa. Bwafa kuddako mulala. Badde njagala ogambe nti mugema afe kuddeko mulala nti munaabeera mulonda ba mugema. Oviriddewo. Oviriddewo Bwala. Oviriddewo wano Bwala mu kibuga Masaka. So kuba tumireko ab'e Bwala awo. Okusookera ddala ntumira abasajja bange ab'Ekinyi benzize nabo bali ku reception. Obalina? Kadwa Joshua ne Kayemba Pasco. Nentumirako Dosi. Bwe muzikuba ne ziboggola ne kaye kato. Siwe kirizo. Kale, tumira Dosi. Dosi Bwala omukulu Mr. Ray Brian. Nentumirako abayizi bannange Basumin. Bashida. Nentumirako abayizi ba senior eyokuna. Ba Moze, ba Morris, ba Ivani. Abazadde nga sibawulira. Bazadde bange kubasembya kadde kakodyo. Ntumirako taata omukulu Mukasa Edward ali awe Kaswa waka Muswage Kochi. Nentumirako mange anzaala mukyala Nanyonga Kellen. Nentumirako brother wange omulungi omukulu Linda Enoch era nga kikyamani w'ekyalo ekyo Kaswa. Yes. Bagambye bwe bati bano ono ye taata wo Mukasa Edward ali Kaswa mwana wange tonswaza nkwagaliza buwanguzi entambula agikuweereza taata wo. Owulidde gwe nga weebaza nze Bulaaza w'Oluyinda Enoka gwakogerako ye chairman w'e Kaswa Kooki Mulaaka ayise Muddu nkwagaliza buwanguzi okitegedde. Ono naye akwagaliza buwanguzi agambe tonswaza ffe abagagga abato abasiniya esooka Katuma Mathias ne Kaggwa Emose Kaki omwana musiniya wano mugagga muto kati abalabisa ku kyapa kyawo. Abiwandiise nno mu Luzungu naye agambye I wish you success simanyi kyekitegeeza era totuswaza tukwagala nnyo don't panic akakatadde mbukomera n'ateekako Nabikolo Sheria Waswa Kayitesi Kamoga n'abalala. Ono yeditaje prefect Robina senior wano akwagaliza buwanguzi agambye tumuswaza entambula yiyo. Abayizi ba senior esooka omuli Wikirifu Anet Suzani Madina Sudaisi Rita bakwagaliza buwanguzi. Bano fe abakabi abakabi njagala balaba muli Teddy James Sudaisi Woji nabo bakwagaliza buwanguzi be bali mu kinywi kiri kyogambye. Bano bali babiri. Nze Nasaazi na Nuwaira Eric alino musini wanagaye Eric tonswaza fa abayizi ba sini eyokubiri okuli Aisha Franka Brian Sophie Josephine totuswaza fe ba team Dons kama Katonda wange ekiri mu nsi oba badoni bano bali basya bagee wano waliwo doni mukulu waabwe. Muluya Katumba Nsamba Kalyango Mbabali Kanjako Jude bakwagaliza buwanguzi. Bayizi ba sini eyokuna okuli Mbabali Eric Sempa Muyingo Kirumira Kiberu Nabukeera Nabikolo ko Businje bakwagaliza buwanguzi. Ono ye Namata Sumini sini ey'omukaaga akwagaliza buwanguzi agaito muswaza. Ono ye director wa Novo Save Management ne Kids Entertainment. Lugafro artist the creative comedian Novo King Senyonga kama Katonda wange. Eric entalo tulwanya nyingi ate ekyesanyu nga tuziwangula. This is another battle, so lead the front. Oyo mutegedde yani musajja wange wa kinywi Kato Joshua nkomyawo nze kakati bagambye nti olutalo olulwanya olugero lulu n'olusooka alowolereza enkoko byerya tagimazisa tooke mu obubonero busatu wamme emmundu ozikubye. Tugenze ku lugero olwokubiri ebisimbibwa mu Togo bikooya buli omu nedda obudde olina Wakayima Wire
Biriwa Mudumbi. Biriwa Mudumbi. Kansooke nfune waswa. Biriwa Mudumbi. Naye kyayogedde. Jangu naawe kale nkwadde omukisa. Biriwa Mudumbi. Binyumizibwa mu ddumbi bonna tobawa. Tugenze ku kibuzo ekyokusatu. Akwonoona naawe omwonoona lugero malayo. Wakayima. Jangu. Nyanja ekutombe. Nedda. Wakayima. Tewali. Omuvubi ensonzi emusiiga ettosi ye n'agisiiga evvu. Okitegedde. Tugenze ku lwokuna. Bali kubakunda eridde. Mukomu bitala mulabba. Bakuwa obubonero busatu. Nkuwummuza ne kino kiwandiike nga bwe tukiwandiika. Lubbira. La. U. Beza namasasana. Yi. Ra. Busatu. Wummula. Nga bwe tutambula. Tusigale nga tutambula bwe tutyo. Tweyanze ng'omulungi awuliriza. Tutambula. Dakiika zigenderedde kati wano speedi yeeyongeramu kubanga tuba tugenze mu kulwani ono. Kirabirawire oviiriddewa. Ekyala ate. Oli wano mu kibuga. Mwakulira mu bibuga nga kalooli. Sooka obatumireko ab'omu Mutuba. Ntumiddeko mikwano gyange Kikomeko John, Baterege Franka, Batamuliza Faith, Nalunga Faith, bazadde bange mwenna, bajjajjange abanjigiriza Oluganda, Mwami Sekyewa Paul ne mukyala we omulungi Rita, batumidde nnyo jjajja mwenna. Tumira ne kubasomesa kati. Basomesa bange ab'Oluganda, Mr. Lutaya, tumidde nnyo, Mr. Siwajje Timothy, Nsimba Bwongerwa, wamu ne Dokitali Muwonge Vincent, mwenna siimye. N'abafumbi b'okukimanya mwenna, Uncle Jody, abatuyonja Madam Jenny, tweyanziza. Komaawo ne bano bakugambye bayizi ba siniya ey'omukaaga bbulu mu Kimanya Blessed Sacrament mulimu Kategere Franka, Samula Ligani, Nyamwiza Jeni, Batamuliza. Batamuliza baba beddira kyabo. Kola Oluganda. Nasaza Oliver, Nakato Caroline, bage mukwano totuswaza. The Happy Music Entertainment Masaka, kitongole kyawa kino. Ekyo kira kuyinga. Bakulembeddwa Mutiza, Liz, Abent, produce, Chozeni, Pablo Matthew. Ekibiina ky'Abaganda Akobazambogo ku Blessed Sacrament Secondary School tukwagaliza buwanguzi gwe waffe totuswaza obawulidde abo bano Kalungu abantu be Kalungu ab'e Kalungu ffenna tukulembeddwamu jjajja maama wo Kyambala maama Namuddu Kyambala maama Vianney oba Mama Vani, Maka, Tone, Mayega, Sharifu, Jeni, tukwagaliza buwanguzi totuswaza. Nze Kikomeko John Senior 6, Masaka Secondary School waneryaffe. Omuliraano gwokya 2. Kabulaza ekitiibwa n'ekisa kya Katonda bidde gy'oli ze nkwagaliza buwanguzi. Bw'ekika kyaffe weddira ki? Nidia kobesebo. Oli mwana wa mmere. Olango obunene bumalawo. Nkutidde n'okutya nze nkutandise n'ebibuuzo byo bina gwe namba 4 si kyekyo. Engero 4 tutandise bwe tuti. Sengavudde ngaddemu malayo. Ngawasa omugumba omunafu. Bakuwa obubonero busatu. Ngawasa omugumba omunafu. Tugenze ku kibuzo ekyokubiri. Owumikidde Bunyolo. Abaganda basuuze entala. Wakayima Semodu Eric. Owumikidde Bunyolo Abaganda beesekere. Tewali mulala. Ng'atalidda Buganda. Tugenze ku lwokusatu. Anaakujja ennimi. Ageya nnyoko ng'olaba. Ng'owulira. Otobera katereza mbadde sirukuwadde obubonero busatu. Olwokuna akataazimba emmuli. Kazeeba gajja bukiika. Muwe busatu oba kazeetikka bukiika naye byonna bye bimu. Tugenze ku kyokwatula nkuwummuze.
tukiwandiike nga bwe tukiwandiika okutyetyemuka. O ka u ta e ta ya e ta nebwokomaawo ne wali kute yasoose kwabaddeko ya awo nenkuwummulizaawo nenkugamba nti wummulamu nambeemu atuule tuddemu tutambule bwe tuti. Omulungi awuliriza njagala kukwebaza bwebaza okuba nga tukyatambula ffenna naye kammale okugenda ewa muzzukulu wa Nviirimbi aggyewo obuntu obwo tulyoke tukomewo tugende mu luzannya lwaffe olwokubiri ate olusembayo. Tusebuka tukyagenda mu maaso n'akabbinkano ka Oluganda mu mwaka 2022 wano ku Radio Buddo nga kakutuusibwako Masaka State School of Nursing and Health Sciences.